Obadde okimanyi nti bw'obeera n'obulwadde bw'omutwe tekijjawo eddembe lyo ng'omuntu. Era de banyaabo ne bassebo amanyi gange bampita Birabika Enoch Francis nga ndi mu musawo ajanjaba abantu abalina obuzibu ku mutwe. Leero tugenda kwogerako ku ddembe ly'abalwadde abalina obuzibu ku mutwe. Okay? So ngamba nti video girabe paka weggwerako kubanga tugenda kuyiga bingi era nga gwe omuntu naawe ogenda kukola ki okuyiga. So eddembe erisooka nti omuntu alina obulwadde bw'omutwe, they have a right to dignity and respect. Nti balina eddembe ery'okubayisa obulungi ng'abantu, nga tobayisiza bubi, ng'obateeka obayisa bulungi mu kwagala, tobasobyako, kangambe n'obavumaavuma, n'obanyiiza oba n'obakolako ebisobyo nga bwe tulaba abantu betugamba abakoze defilement, rape, oba omenye eddembe lyaki abalwadde abalina ki obulwadde bw'omutwe. Kubanga obulwadde bw'omutwe obukwata engeri okusalayo ebirowoozo, osanga nga ebirowoozo omuntu tasobola, talina kyekiyita judgment, nga tasobola kusalawo bulungi ki. So tugamba nti temutwala akaagaanyaako n'oyonoona eddembe lyaki, n'omenya eddembe ly'omuntu alina obuzibu ki ku mutwe. N'ekirala nti tobatwala nga waliwo abantu ababateeka mu etuyita research, oba waliwo bebinoonyereza ne babatwala nga mu laboratory ne babakozesa ne bangambe wali eddagala epya lye baagala kutestinga ku bantu. So tugamba nti abalwadde b'emutwe temubatwala oba balina eddembe eryolimu okubatwala eyo testing oba mu laboratory nga babagezesaako eddagala epya. Omuntu bw'akikola bw'atyo aba amenya eddembe lyaki y'omulwadde alina obuzibu ki ku mutwe. N'ekirala nti balina eddembe, they have a right to mental health care. Nti balina eddembe ery'okwogezaganya obanga balwadde balina okulaba omusawo, omusawo ali qualified oba omusawo mutendeke mu bintu ebikwatagana ki n'omutwe. Kitegeeza ki? Nti abalwadde abalina obuzibu ku mutwe temubatwala mu masabo bwe bagenda ne bajjako ebitundu by'ekyama ne babikozesa ebirala, naye muntu bw'afuna obulwadde bw'omutwe alina eddembe ery'okumutwala eri omusawo mutendeke amwekebejje, alabe engeri y'okumuwandikira eddagala ki etuufu asobole okukola ki okuwona. Okay? Naawe tugamba nti wabanga yeetaaze obujjanjabi obw'amangu, kangambe in emergency cases, nti alina eddembe ly'okufuna obujjanjabi. Okay? Ne wabanga atandise okufuna obujjanjabi tugamba nti waliwo kye tuyita follow up, nti muntu bw'agenda mu ddwaliro alina okuba nga omusawo addayo omusawo n'amulaba oba omusawo n'agenda n'amulaba ngeri gy'akola ki gy'alimu. So balina eddembe eryo nti abasawo balina okubagobera balabe engeri gye bakola ki gye balimu. Gamba nti oba oli okyali mupya kuno ku channel, ngamba nti subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. N'ekirala nti they have a right to informed consent, nti abalwadde bano abasawo balina okubayamba okumanya ekigenda mu maaso, okukkiriza consent. Tugamba okukkiriza okubajanjaba. Okay? Nti they have a right to informed consent, nti obanga omusawo yagala kubawa obujjanjabi nti olina okwogera n'omulwadde omugambe ekizibu ky'alina. Okay? Omunnyonnyole like obulwadde ki bw'alina era eddagala ki lyagenda kufuna era ligenda kumuyamba litya. So wano omulwadde alina ekyokusalawo, asobola okusalawo n'agamba nti saagala eddagala lyo oba saagala onkuba empiso, njagala ompe ki amakerenda. So we are saying that tugamba nti balina eddembe ery'okumanya obujjanjabi bwe bagenda kukola ki bagenda okufuna, obulwadde obubasumbuwa n'ebyo bye bagenda okuganyibwamu mu bujjanjabi.
So omulwadde ayinza okusalawo n'agamba nze saagala okumpa eyo eddagala oba pa eryo eddagala. So kati nga gwe omusawo olina okuba nga omunyonyola ekigenda mu maaso naye nga tomufoosinga. Wali kye tuyita autonomy nti omulwadde muleke akole ki? Asalewo. Okay? N'ekirala nti waliwo cases eryo eddembe kangambe oba omuntu nga tasobola kutegeera bulungi, tugamba nti omusawo asobola okwebuuza ku ki? Omuntu amuleese kangambe ab'effamire asobola okubabuuza, n'ababuuza ne bakola ki? Ne basalawo on behalf of the what? Of the patient. Awo kibeera emergency cases, naye ng'omuntu oba nga ategeera ekigenda mu maaso ngamba nti alina eddembe ly'okola ki? Ly'okumanya ekigenda mu maaso, alina okumanya obujjanjabi bw'ogenda kukola ki? Kumuwa. Eddembe ly'okuna tugamba nti they have a right to least restrictive what? Treatment. Okay? Abalwadde baffe bafuna obuzibu ku mutwe nti waliyo abantu abasibira mu mayumba ne babaagalira mu ki? Mu bintu ebitategeerekeka oba ne batwala mu madwaliro ne babasibira eyo mu buduukulu. Tugamba nti abalwadde balina eddembe okujjanjabira awantu nga basobola okutambulatambula nga tebalina ki? Amateeka agagamba nti tebalina kukola ki? Okutambula. So tugamba nti omulwadde w'omutwe yandibadde nga ajjanjabira mu ki? Mu kyalo kye, eddwaliro eri kumpi ki? Mu kyalo, okusinga okubatwala mu bifo nga ebutabika oba eddwaliro eriri wala nnyo okuva ku maka gaabwe. Lwaki tugamba bwe tuti? Kubanga omuntu bw'omujjanjabira kumpi n'awaka we, omuntu bw'omujjanjabira kumpi awaka nti awona mangu. Okay? Olaba omuntu bw'omutwala ng'ebutabika ojja kulaba nga tafuna abooluganda be bali wala ng'abamisinga. So ajja kubeera awo nga yeeraliikiridde, ayagala kulaba ku baana be, ayagala kulaba ku mukyala we oba musajja we. So kitwala ebbanga ddene omuntu oyo okola ki? Okuwona. So tugamba nti omuntu oyo alina eddembe ery'okumujjanjabira mu community ye oba kumpi eddwaliro eriri kumpi n'amaka ge. N'ekirala nti wano tugamba nti waliyo balina eddembe nti tobasibira mu nyumba, tobasibira mu buduukulu. Balina eddembe ery'okutambula awaka ne batambula mu community nga tebakola ki? Nga bateeseeko amateeka gali amakakali. Eryokutaano nga tugamba nti balina eddembe eryolema okubakola ki? Okubasosola. Nti they have a right to freedom from discrimination. Nti obanga oli kuwa abantu emirimu nti tobasasola lwakuba n'ogamba gwe olina obulwadde bw'omutwe sigenda akuwa ki? Omulimu. Ne tugenda mu kusoma nti tobasosola n'ogamba gwe sigenda okuwa ekifo mu ssomero lyange kubanga olina obuzibu bwaki? Obulwadde bw'omutwe. Okay? Okusosola kuli mu ki? N'omu bufumbo obanga oli agayagala kukola ki? Kuwasa omukazi oba omukyala. Nti oyinza okubeera ng'oli musumba, oli kubanga family member, tugamba nti bantu bano balina eddembe okuwasa omuntu gwe baagala. Era balina eddembe nti tobasosola batuuka mu ki? Mu kufumbirwa. Toba discriminatinga okufuna gye basula oba freedom to housing. Balina eddembe okufuna we basula. Wali tuyita community participation nti nabo balina okwetaba mu bintu ebibeera mu community. Kangambe kati tugenda kulonda, nabo balina eddembe eribakkiriza okugenda ne balonda omuntu gwe bakola ki? Gwe baagala. Kangambe mu kyalo mulimu oba waliwo ekigenda mu maaso, kangambe obulungi bwa nsi, nti nabo balina okukola ki? Balina freedom ey'okwetaba mu bintu ebyo. So temubagaana, obanga obagaana kitegeeza oba oli ku violentinga eddembe lyabwe. Eddembe ly'omukaaga tugamba nti they have a right to privacy and confidentiality. Nti bw'oyogera n'omulwadde n'akugamba obulwadde n'olaba obulwadde obumusumbuwa, kangambe omuntu alina obulwadde bw'ensimbu, omuntu alina kye tuyita bipolar, obanga alina obulwadde bw'okuyongobera, tugamba nti eyo information gy'ofunye
tokigabanya n'abantu abalala nga tonaba kufuna lukusa kuba eri omulwadde. Naye waliwo cases zosobola okukola ki okumenya etteeka, oba wali cases nga omusawo oyinza okuba nga ojjanjaba omulwadde kati nga ku lunaku olwo toli ku duty oba nga togenda kukola ku lunaku olwo. So ng'abo abasawo amateeka gatuukiriza okugamba information eno abasawo abalala bagenda okujjanjaba ono omulwadde, kubanga balina okutegeera tetujjanjaba, okay, balina okutegeera condition gyetukola ki gyetumanaginga era byatandika bitya. So nga abasawo tusobola okwogera n'abasawo abalala neŋŋamba ono John kino kyekimusumbuwa bwekiti nga sigambye omulwadde neŋŋamba nga simusabye ki olukusa. Naye waliwo engeri ndala omulwadde asobola okugamba nti ebintu byange kugambye gweweka musawo nga Enoka, naye saagala omusawo mulala akole ki abimanyeeko. So olina okurespectinga ekyo kituyita autonomy. So they have a right to privacy and confidentiality. The right to participation in treatment decision. Inti balina eddembe okusalawo obujjanjabi bw'okola ki bw'omuwa. Okay? So kitegeeza nti omusawo alina okunyonyola omulwadde, okay, kiki eddagala lyasuubira okumuwa, okay, n'amugamba obulwadde ki bwalwala, okay, oba obulwadde ki obumusumbwa. Kangambe oli alina obulwadde bw'ensimbu n'ogamba kati gwe olina obulwadde bwaki bw'ensimbu. So eddagala lyenjagala nkuwe, eddagala njagala kuwa eddagala bwe liti, oba njagala kuwa carbamazepine libeera ne side effect bwe liti. So omulwadde bw'ogambawo ki, oba njagala okukuba empiso ey'omwezi, omulwadde n'agamba nze saagala okola ki, saagala bankuba empiso, njagala kumira ki makerenda. So tugamba nti balina eddembe, they have a right to participation in treatment decision, nti balina eddembe naawe okusalawo obujjanjabi bw'omusawo bwagenda akola ki okubawa. So balina okumanya obulwadde bw'omujjanjaba, oba ayagala kumukuba mpiso oba ki, ne side effects eddagala gye tulina oba ebizibu ebiva mu ddagala ng'omuntu akoze ki ng'amaze okumira. Then eddembe ly'omunaana tugamba nti they have a right to protection from abuse and exploitation. They have a right to protection from abuse and what? Exploitation. Abalwadde ab'emitwe bafuna obuzibu, waliyo tusanga abasajja ne babawa embuto, tusanga bali ne bababako ebintu byabwe bye balina ne babitwala, okay, waliwo ababakozesa ne bamala ne babaleka awo, waliwo abatwala ki abatwala ne babakozesa okulima oba n'abakolera emirimu ne bagaana okukola ki obasasula. So tugamba nti balina eddembe ery'okubakuuma, protection from such kind of what? Abuse. So then also nawe tugamba nti waliwo ababasobyako, tugamba nti ebyo abantu bye bakola babanga bakola ki bamenya eddembe ly'abantu abalina obulwadde bwaki omutwe. Kangambe oli amukuute ogw'obulisa maanyi, kabeere omwana oba omuntu omukulu, oba amenye eddembe lyaki y'omuntu alina obulwadde bwaki obw'omutwe. Tugamba nti oba oli okyali mupya kuno ku channel, ngamba nti subscribe kubanga kimpa amaanyi okola vidiyo endala, era ngamba nti vidiyo gitambuze abantu nabo bafune message bamanye eddembe ly'omuntu alina obulwadde bw'omutwe ebeera etya. Ery'omwenda tugamba they have a right to representation and appeal. So sometimes tugamba nti balina eddembe ly'okweyimirira mu mbuga z'amateeka, okay, nti sometimes abalwadde like nga tubawo ebitanda kangambe ng'ebutabika oba eddwaliro lyonna ery'abantu abalina obuzibu ly'omutwe, tugamba nti omuntu asobola okumuleeta nga bamuleetedde ku order, kangambe poliisi emuleese n'engamba otono omuntu mulina okumuwa ekitanda amalewo nga weeks meka 2. Ebyo bagamba involuntary what? Admission. Omulwadde wa tayagala kukola ki, talina buyinza okuva mu ddwaliro, so tugamba it is against his or her will. So that is involuntary what? Admission. Nga tayagala
waliyo bano abajja ne boogera naawe n'obagawo eddagala oba n'obawo ekitanda nga bonna bakkiriza nti balina ki obulwadde. So waliyo bano abalwadde be baleeta ng'ebutabika oba malwaliro malala ne bagamba ono yazize omusango oba yayasa omuntu, kooti neeragira nti mutwale mu ddwaliro amaleyo bbanga bwe riti, mumujjanjabe, bw'atereera mukole ki, mulyoke mukomyewo, so that musomere omusango naye asobole okukola ki, okutegeera. So sometimes abantu bano obanga ategeera alina eddembe ery'okukola ki, okubeera n'amateeka oba looya n'amuyimirira mu kooti n'agamba omuntu wange ono tayagala kubeera ki mu ddwaliro. Okay? N'ekisembayo, eddembe erisembayo ery'ekumi tugamba nti they have a right to community integration and rehabilitation. Okay? Omuntu bw'aba nga katugambe omuntu abadde ng'agudde eddalu oba ng'afunye obulwadde bw'omutwe, sometimes bakola ki, bagenda ne bamenya amateeka mu kitundu. Kaŋŋambe oli asa omuntu we, asa omuntu oba omukyala we, so kati n'osanga abantu ababeera mu community nga tebamwagala abeere ki mu community. So omuntu ono ne bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'akola ki, n'atereera. So kati sometimes waliyo story omusawo yatwala omuntu mu community nekuŋŋaanya nejambiya ng'eyagala kuteema oyo omulwadde, naye ng'omulwadde yali yakola ki, yatereera. So tugamba nti balina eddembe okubeera mu ki, mu byalo gye bava, gye tuyita community integration and rehabilitation. Nti omuntu bw'aba mujjanjaba n'atereera alina eddembe ly'okomawo mu kyalo kye yalimu, abeeremu naye atandike okukola ki, naye abeere atandike okukola emirimu ng'ayambako ku kyalo kye. Okay? Era obanga akyafuna obujjanjabi yeyongere ng'akola ki, ng'afuna obujjanjabi. So ogwegamu mateeka tetugamba nti omuntu oba alina obuzibu ku mutwe abeera n'eddembe lye. So mbawaddeko eddembe emirundi 10. So ago eddembe ly'abantu abalina obulwadde bw'omutwe. So osobola okuŋŋambawo mu comment section n'oŋŋamba musawo eddembe lyendeseyo ly'omulwadde alina obuzibu ku mutwe. Neŋŋamba nti oba ng'amaliza neŋŋamba nti oba naawe oli mulwadde, you have rights. Okay? Olina right okumanya omusawo ayagala kuwa eddagala ki. Okay? Era ligenda kunyamba litya, ngenda kulimirira bbanga ki. So tobeerawo bw'otyo oba ogenze mu ddwaliro n'oleka omusawo n'akuwandiikira eddala n'agamba genda omire nga totegeedde. So you have a right to know which kind of medication you are taking, the side effect ligenda kuyisa litya. So tobeerawo bw'otyo n'obeera ng'oli omuntu nga toyagala kubuuza. Okay? So neeyanziza nnyo okulaba video yange, era oba okyali mupya ku channel n'oŋŋamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okukola video ndala. Kambalabe mu video yange eddako, era video mugitambuze. Katonda abakuume.